Wiranda bambi webale kubeera na mutima mulungi omusaasizi n'ogutegeera mu kaseera ak'akazigizigi k'obadde nako tovuddeyo kubeera ng'oataakinga abantu ng'obabuleeminga omanyi obulumi bw'oyitamu kati yoyo omuntu omukulu ye muntu alowooza mu ngeri y'ekintu ekikulu. Bayimbi bangi tebagenda kubeera nga baziikirako Joe Wiranda oluvannyuma lw'okufiirwako brother we yagwa mu babbi ne bamukuba era bati ne bamudamaginga omutwe n'amala omwaka mulamba ng'ali mu kubeera nga ajjanjabwa naye essuubi libaddewo ery'amaanyi nti ono agenda kudda engulu naye mwana wattu Mukama Katonda ebigambo byajja bubi bw'atyo n'abeera nga amuyita era bw'atyo n'amutwala bamuziika ku Lwomukaaga era bw'atyo ne bamuteekayo mu ttaka. Bayimbi batono abaaliwo mu kuziika ne mulumbe batono nnyo era abasinga okujja be bamu ku mikwano gye aba ttiimu No Sleep. Nira Nandolaavu yabeerawo nnyo mulumbe ne mu kuziika ne Ava Peace Namula si be bayimbi bokka nze be nalabako wabaayo abalala bambi musobole obbaŋŋamba naye abo ninganga be nalabako kyokka ate nga nabo yakolako nabo kolabo so oyinza ogamba Baddi olw'ensonga yakolako nabo kolabo so abudde nagamba tali buzzard ate talina muntu n'omu gwe yanyiigidde kubanga kuli kwali kuziika tekyali kivulu nti abayimbi balina okuyiika awo kwali kuziika. On top of that nsubira ebeera blessing in disguise okubeera nga tebajja omanyi abayimbi bwe bajja ate bakyankalanya okwandibadde ng'okunyolwa okuziika ne bakifuulamu ekintu ekya Joe Wiranda webale kubeera na mutima mulungi kankuteeko ka interview kano ke yakoze osobola okubeera nga okewulirirako naye wano kwesa Max Media kankusaba subscribing nga notification bell ebisigadde bitulekere nagambye omuyimbi awulira nti wandiyagadde recording oluyimba waliwo producer X on the beat agenda beera nga recordinga oluyimba lwo bulungi nnyo ate nawe ayagala okubeera nga okola music video kakabeere kalangu kasomero mikolo mbaga as long as kikwasagana na kukwata video wano kwesa Max Media ogenda beera otuusa okuba kubiko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Obuzibu teyabadde na concert twabadde kufiirwa si kivulu kujja kuyimbirako muntu kuli kufiirwa eyasobodde okujja asobola abalala baweereza obubaka ne bakula epasi jampeeza obubaka nankubira nange olabye nga omanyi so I don't take it as a big deal lwaki oli kyabayimbi temwazikiddeko Joe Wiranda. I understand the pain of the public opinion naye munaye abayimbi babeera busy. Okay. Kozi munange bino ebintu byadde bitabuse nnyo abantu bayomba bagamba omwana ayina empisa embi ategeere kati waagwa ategeere mikwano gye mumaze bbanga kinga gwe ne Nandolaavu temwogera because it's a public secret mubadde mwayawula. That is the public. I do not know about that. We were all busy. We were busy. That's what I can say. Naye nebalanga temukya maybe posting akwe commenting ako bo batandika osala omugambo gwabwe. But the truth is mubadde mwayawula naye ate yakulaze nti yabeerawo from the word go. We've been okay. That's what I can say. Been okay. Just tubadde busy ate nange nakyusa company nezayo mu TNS ate yewa Ghost Empire kati programs za company ziba za njawulo mwesanga nga muli koboko bana ate bamaze Kenya wiki 3 abala osegerera so kati nene nawo ozunga nno sikuzunga ze kuvana muganda ngo yalwala sifuna nko company ndala yes nali neewumuzamu ate baba Ghost Empire ya mikwano gyange yes nali mbeerayo bwezi kati ne bazalawo bankolereyo project eyo kamukirabe eyayangola ate nga eyagikoze wa Ghost Empire logo yekyo bula twagiteekamu ne nali sisayiningangako nabo nti bankola ne Ghost Empire gyali mikwano gyange just namala nezirayo mu kampani yange ya TNS njukirayo omwabeeranga mu T-Home